Nkwaniriza omulabi wange omulungi wa Soul TV nekubuuzaako nti wasibye oteeka nsubire buli kimu kitambulira ddala bulungi gwe bitatambulira bulungi omutonzi wo waali mwekwase buli kimu kijja kusobola okulabika nga kitambula bulungi. Flavia Luyiga ge mannya gange tuli Jinja ensonga ya kirime ekya green pepper mu greenhousing abadde ayagala okukirima kano keekadde osobola okubeera nga okkalira omanye butya bosobola okubeera nga okikolamu osobola okulabika nga oyola zaabo akiri Mwami Mugagga Brian gwe tukyaziza olunaku olwaleero mukugu mu kirime kino akikola atya okufulumya product ennungi bweti gye bagenda okuyayaanira katale. Tambula nange tuyige. Mwami Mugagga nsanyusa okulabako ssebo. Nange okusanga nnyabo. Weewaawo. Buuzaako ku mulabi waffe omulungi wa Soul TV. Balabi ba Soul TV mbalamusizaako okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo okubasaasira ababadde oba bafunye embeera ez'ebizibu ate n'okujagulizaako abo abatuuse ku buwanguzi mu mbeera ez'enjawulo. Erinnya nze Mugagga Brian nga ndi mulimisa okuva mu kampani ya Silver Seed Uganda Limited abangi gye mumanyi nga East African Seeds Uganda Limited nga wano nyimiridde mu nnimiro yaffe eyaddemo oba kwe tusomeseza abalimi okulaba nti ensigo zaffe tuzeerimira ffeffe nnyini ne tuzifunamu obukugu ne experience eyo. Singa oba ozirimye eyo n'ogenda otukubira essimu nafunye kino nalabye kino ng'ate tusobola okuwa amagezi agawaggulu ddala. Kuba namwe mbeera mukikozeeko. Naffe kye tusiiba tetutunda nsigo yonna nga tetukoze trial oba tetugireeta mu Uganda nga tetugirimye ne tujiwa ministry nayo negirima negisatisfyinga nti ekkirizibwa era eri ku mutindo gwa nsi yonna okuba nga etundibwa mu katale kaffe ak'e Uganda. Omanyi tufaayo nnyo eri obulamu bw'omuntu n'obutonde. Green pepper waffe ono gwe tulimu kaakati kika ki? Tulina ebika bibiri era ng'ekyatulimisa ebika ebibiri bino twagala abalimi babe nga basobola okuba nga baawula ku nsigo eya hybrid ate ne ku nsigo nansango eyaffe. Layini zino empanvu paka nga wooyimiridde ze layini eza Guarantee F1 hybrid omulimi gy'alina okulima. Kyokka ate layini ziri nazo ezisembayo ennya ze layini eza California Wanda ne Big Bell. Ensigo ezaffe zinansangwa. Lwaki tuzikola bwe tuti twagala okulaga abalimi nti bwe batulina ssente zigula hybrid era osobola okusigala ng'oli kozesa ensigo ezaffe ez'ekinnansi wadde nga zino zituwa ebibala ebineneko zinogebwa ebbanga ggwanvu teritawaanyizibwa birwadde nga b'oziraba. Tekitegeeza nti nno omuntu atasobola kulima hybrid tajja kulima. Waliwo ne bias nti abalimi abasinga balowooza nti ensigo zino eza hybrid simanya GMO oba baba bazoonoonye. Nedda, just hybrid kitegeeza nti ekintu ekigumira embeera y'obudde, omusana omungi oba ekyeya, ettaka ebbi, okukula nga kigejja, okuwangaala ate n'okukula oluusi amangu. Ne si GMO oba genetically modified organism. Kyokka ate ziri ezaffe ez'ekinnansi nti tufuna simeero ne tesiti ey'abajjajjaffe gye baaliko naye makungula ate n'emiti bagitemye entobazi bazigenzeemu tewakyali environment eyo nnungi etwanga esobola otuwa ate pepa oyo nga bajjajjaffe baamufunanga. Ensonga kituleeta hybrid ne tuleeta n'ezaffe ez'ekinnansi gwe weerondereko kyoyagala okukola. Oyagala kufunawo wawaka wakulya oba oyagala genda mu katale akali international. Ensigo zaffe zino zaawudde hybrids n'ezitali zaawukana mu nsonga ya price ey'ensigo n'enteekateeka ey'ennimiro n'endabirira oba zaawukana just mu bika ebisigadde byebimu? Zaawukana mu ssente kuba ono tekinologiya w'amaanyi abateekeddwamu okusinga ziri ezaffe ez'abajjajjaffe. Tukuuma ensigo z'abajjajjaffe mu mbeera eyo mw'osobola ozibazisa era tuzibazisa ne zibeerawo mu bungi. Bw'ogamba nti njagala nsigo zaffe z'abajjajjaffe ojja kujja ozifune naye nti oluusi ozikamulimu tojja kikola ne zino tezikamulwamu. Then zino tekinologi mungi okusukka ku Uganda
nti tuba mu India mu America naddala okusinga gye tu breeding eno nituleetayo trials ate oluvannyuma bwe zikola ekyo ekitawaanya abalimi. Lwaki tuleetera ddala hybrid? Twagala abalimi bano ebizibu ebingi bye basanga mu pepa waffe owa bulijjo wabajjajjaffe bifunizibwe solution. Okuwotoka, okukunduka, okugengewala, okufunyako ebikoola era muli olaba mulimu ebimpi ennyo nga byefunyizaamu ate ekitaliimu kati nga kino nti kino tekiri mu hybrids ekyo kigengewadde kikoze kitya kyefunyiza ekikola ekiramu kirina kubeera bwe kiti nga kituludde bulungi kino kyekikola ekiki ekiramu kati wadde kino kyo kigeme nga bakikola tekifuna bulwadde obwo naddala ono galanti F1 ate oli owaffe wabajjajjaffe ow'ekinnansi yalwala obulwadde obwo. So kati tetwagala mulimi oteekemu ssente nnyingi mu nnimiro yate okungula ekitini ate ne height yennyini ekulaga nti omuntu wa atandikira ku kyeri ekinene najja ng'akungula kuba bw'ojjako ekinene ng'ebirungo byeyongera waggulu bw'oddako ekinene nga byeyongera waggulu. Ensonga lwaki abalimi nali mbakubiriza si kirungi musuubuzi kugendera mu nnimiro kuba yajja kuggyako buli kimu ataakuseere. Weegendereyo okungule bulungi ennimiro esobola okubeerawo emyezi 4 ku 5 ng'onoga ki onoga galanti F1 oba Big Bell oba California Wanda. Okuva ku bya wakatunnyonnyola mpuliranga akola conclusion nti omulimi yandibadde yettanira nnyo hybrids. Omulimi yandibadde yettanira nnyo hybrids olw'ensonga oteekamu kitono n'ojjamu kingi mu bbanga eggwanvu. Ate jjukira akatale kalina kye kaagala otwala mu katale kaawo akatale k'ennakasero katundira mu kiro. Hybrid egenda bisatu bina bikola kiro. Ate zile zaffe ezakijjajjaffe oba ezasookawo ogenda kukwata pepa bungi okuweza ki kiro kitegeeza wali tetuli mu farming as business wano tuli mu farming as business ogenda gula ensigo ya bbeeyi mukko okozesa eddagala ttono onoge kingi nga kizitowa ebbanga eggwanvu. So abalimi bagende mu bafune hybrids naye tugezaako okulaba nti maka gaffe tulina okubeera n'emmere ebiri mu katale tetumanyi bani ababirima batebakozesa ddagala ki fe okwetaasa mu kompawundi yaffe teekawo ekikolo 1 2 3 4 mu silver seed bwe tuba tupaakinga ensigo tutandikira ddala ka 2,000 omulimi kosobola okutwala ewakaawo naawe weerimire ku kantu akako. Ak'enkumi kaba kasimba wenkana ki? Ak'enkumi kasimba kano akalimiro ke tulimu ketuyimiriddemu konna n'okusukkawo kuba kati mulimu ebikolo nga 48 byokka ate kali kabaamu ensigo 10. Ekitegeeza omuntu ali ewaka naye asobola okusimba ebintu nga bino. Era bw'otunuulira ddemo yange nagidesigninga mu mbeera ya compound oba yewaka. Singa omuntu oba olina akataka kosobola okubeera n'emboga green pepper nyaanya kasooli buli kimu n'oba ng'okiryako no saving ssente z'akamenzi ewaka nga mu tawuni oba mu butale oba okimayo nnyama oba nkoko gy'otasobola kuba nayo. Twogere ku nteekateeka y'ennimiro bwe kituuka ku bika byaffe bino ebya green pepper. Enteekateeka y'ennimiro bw'oba ng'oli mulimi wa pepper oli mulimi wa ntula enjeru oba eza green oli wa bbiriŋŋanya oba watermelon nkwegayiridde ebyo by'ebirime ebirimibwa mu mbeera ey'olubuguumirize oba warm temperate crops tobitwala mu lutobazi tolinda nkuba eyitiridde wabula pima obudde ng'enkuba etandise okukola ki okendeera wano mu nnimiro twagala enkuba ntono kati lwaki nteekako kano akatimba si kwejalabya kubanga wano tuli kumpi ne source of the Nile obunnyogovu buba bungi humidity eyo ebireetera okukonziba so kati wano bwe tubikkako akatimba tusembeza ki ku bbugumo ne biba nga bisobola okukola obuki obulungi. So mu budde obw'enkuba eyitiridde tulima emboga sukuma wiiki kasooli tolima pepa tolima nnyaanya olw'ensonga bino ebimuli bino bye tukozesa byetaagibwa njuki okuwakisibwa kati enkuba eyitiridde eyozaamu obusumu oba ffe bwe tuyita obuwunga enjuki bw'ejja okugwako nesanga nga tekuliiko buwunga obwo ka green pepper ne kakunkumuka oba ekimuli kyennyini ekikola ki ekikunkumuka pepawo n'atabala oba n'akunduka mangu. Waliwo byempulira newankubadde tetunatuukayo naye ekibuuzo nnyinza okyerabira mbu wabaawo eddagala erinyweza ekimuli gye riri? Teri ddagala linyweza kimuli kibeera ki?
teri ddagala linyweza kimuli ku pepper tuinducinga oba tuyambako ekimera kibeere ne hormones ezo zireeta ebimuli kuba tosobola maybe gamba nti wanoze ekimuli kya pepa ojja okiteeke ku pepa okikwaseeko wabula tuinducinga system bwe bayina hormone imbalances ne tugibalansinga ebimuli ne bijja ate ne bijja nga bikazi nga bigenda tuwa pepa naye tosobola kufuuyizaako ddagala lyonna nti okwaseeko ebimuli nedda awo oba olina deficiency oba y'amazzi oba olina excessive nitrogens oba ebigimusanga obiyitiriza oba ng'enkuba etonnya nnyo oba ng'ofuuyiza eddagala ebbi ebimuli ebyo kunkumukako ate okubitereeza olina okuba nga tolina fango infection yonna bacteria oba virus infection obugimu bwebo n'amazzi nga geego kuba mu pepa ate obunyogovu n'amazzi bwe biyitira ate ebimuli bikunkumuka bukunkumusi so byetaaga environment eyo eri regulated obulungi ng'ate tusobola okuba nga tukola ki tugiriisa bulungi. Mu mwaka pepa ali mu season mmeka oba osobola omulima emirundi emeka? Mu mwaka pepa ali mu season 2 naye era yasinza amakungula amawanvu nti singa oba omusimbye mu Desemba oyinza omukungula paka gwa kusatu. Bw'oba omusimbye kati mweno season gye tugendamu ogenda mukungula paka omwaka legugwako oyingire ne January. Kyekyenjawulo ye kyakola kikyalina singa oba ofunye variety entuufu eyo eyetaagibwa ate nga oyise n'emitendera. Mwe mugagga tuddeyo wali ku nteekateeka y'ennimiro yaffe eya pepa. Pepa ono singa mbeera nga we mulimira waliwo ebitiititi ebisikirize nsobola omulima oba yeetaaga ettaka ennimiro eri clear nga temuli yadde yeetaaga ennimiro eri clear kubanga ekikome ekiyinza okukuleetera gwe tuyita blight yatawaanya ennyaanya entula bbiriŋŋanya wadde tulina eddagala nga protect omubeera cymoxylin ne mancozeb oluusi ne wiina omubeera metalaxyl ne mancozeb era tusobola okubitangira naye era kirungi nnyo n'otangira nakyo factor kuba oluusi obutonde buzibu mukko ne bwolwana nabo ekintu tekivaayo ki bulungi nga bwe kyandivuddeyo. Pepa waffe atandikira mu nursery bed oba tusimba direct? Pepa atawaanya nnyo abalimi mu nursery bed n'okusingira ddala bagamba tamera bulungi oba tamezesebwa naye nze ate bwe ndabe nursery bed zonna ze nakubye siminaamu buzibu naye mpozi abapotinga abateeka mu buveera batera okufuna obuzibu nti akaveera ako oluusi emmere eggwamu oluusi amazzi gatuulamu nga kapepa kamese amazzi ago bwe gayitira ne kavunda buvunzi oba ne kakala kye tuyita dumping off naye pepa mukolera nze nasale mwe tumala ennaku 4 ku 45 era ngiinaawo mwe tuva ne tusimbuliza ne tuleeta mu main garden. Nursery bed zituyambako kumezesa pepa mutuufu era omulamu anaasobola okugumira embeera y'ettaka lino bwe riti oba bbi oba musano baki era ne tumujja eri nga tutegedde nti mulamu bulungi ne tumutuusa eno netukola ki kwaliwo ayinza okwagala okukola direct planting bijja kukola naye tojja kufuna buwangaazi bwa pepa mu nnimiro zo ojja munogera ebbanga tonoka ate so sooka na nursery bed bw'ova mu nursery bed nnaku 4 ku 45 osimbulize ogenda kusima ekinnya okuva ku line paka ku line ogenda teekawo fuuti 2 okuva ku kikolo paka ku kikolo ogenda teekawo fuuti 2 buli kinnya ng'oteekawo omuti gumu oba endokwa emu ekyo bw'oba okimaliriza ogenda kufuna ekigimusa ng'ekya yala oba green pulse osime ekinnya teekamu ekirungo ekyo kakyokolo teekako pepa waffe omuziike naye bw'oba omuziika toziika ate yenna paka eno kubikoola ziikako shoot system weekoma oba woolaba emirandira wegikola ki wegikoma bw'agenda aguma ng'ogenda oyongerako ekyo nno kikolebwa mu budde obw'ekawungeezi ku ssaawa 11 ekawungeezi kubanga tuba n'akabugumiriza kakayambako emirandira egyo okuba nga tegifa ate nekikakingapu mangu n'embeera y'ettaka ebeera eriwo ne bwe bubeera budde bwa nkuba era nninda kawungeezi kubanga mmanyawo teri musana gujja affectinga ne bwe nsimba ku ssaawa nga 7 oba 8
ekyo oluusi tekikola ngeri naye kiraba mu nkula nandisiyagadde ne tuba ate ng'era tusimbuliza kawungeezi kuba kawungeezi wabeerayo global warming akabugumirize ako kazuukusa emirandira gino gy'osimbuliza ne gisimbuka ne giba nga gisobola okulya ate n'okukwasa bulungi. Awo omulimi alina kukola ki byalina okwegendereza nga yakaleeta endokwa yaffe eri nga yakagisimba mu rain garden? Omulimi alina okwegendereza ebisolo ebyawaka okubanga wakasimbuliza n'ofuuyirako eddagala kuba kitegeeza nti kakyali stressed kanoonya kusimba makanda ate okataddemu stress y'eddagala eddala. Okwegendereza okuteekako amazzi amangi zino solanamuzi oba kapusiyamuzi tezeetaaga nnyo ki mazzi mangi ndowooza byebyo ebiringa ebikulu. Pepo ono alwala ebirwadde ebiwuka bimutawaanya n'okugimusa akukolera kye tuyita spray chart. Bwe mutunuulira wano mu management bwayitayo ennaku 7 ng'osimbuliza ogenda kutandika okufuuyirako eddagala. Tugenda kutandika na kigimusa ekya Vegamax kuba kya butonde. Ekigimusa kya Vegamax bwe kivaako ojja kukozesa ekigimusa kya Mazau Toto omubeera NPK omulungi bikuyambeko ennimiro ey'eneegube ekole amakoola amanene agagenda okuva mu kipeepe ekinene. Tugenda kwetangira ebiwuka nga tukozesa Cibamectin. Cibamectin ddagala litta ebiwuka ebya buli kika. Bitta ebiwuka ebito ne bitta n'ebiwuka ebikulu tebiddayo ate kwalula amagi gali ge biba byabiika. Ate ne liwunyamu na bubi ne liripeeringa era ng'ofuuyira buli luvannyuma lwa nnaku 7. Ojja kwetaaga Protect eddagala lye tukozesa okujjanjaba n'okugema ebirwadde ebyenjawulo okugengewala okwefunya kw'ebikoola ne Brights. Ate ojja kukozesa eddagala lye tuyita Wiina okwetangira ekidde abalimi abasinga bakiyita kidde. Ate n'eddagala lye bayita Ascopa okuba nti singa ekikola kiba kyefunyiza ng'ekyo bw'okiraba nga Sivalayate ekirese okifuuyirako ne kyefunyulula obungi bwa saapu oba omusaayi gwa pepa ne gweyongeramu obungi ne kyefunyulula ne kiba nga kikolera bulungi n'okinogera ebbanga eggwanvu. Mpozi akatalekeka tulina kye tuyita post harvest interval. Yensonga lwaki ngamba omulimi yenna ali eyo ng'olina kompawundi yo eri ku fuuti 6 ku mmeka. Nkwegayiridde genda mu Silver Seed Uganda Limited ofune ensigo zino kubanga kati wano twekozesanga emitwalo 2 okusimbawo wonna buli kyolaba nga tukozesa obwo bupaako obwo kyobutono. Lwaki tuna kye tuta post harvest interval ebbanga omulimi ly'olina okuyisaawo nga tofuuyidde okungule. Bw'oba ofuuyidde leero n'okungula leero kitegeeza wafumbye envaazo n'oteekamu ku ddagala. Kyabulabe nnyo kiyinza okuleetera kansa n'ebizibu ebirala bingi eri obulamu bwo. Nti bw'obeera awo ewakaawo ng'olinawo akataka osobola okulimayo ebikolo bya pepa 20. Pepa oyo oluusi togenda namu managingisa ddagala zzungu. Funa Variety ya Guarantee F1 ennungi ojja kukozesa evvu okozese tugambe ne kamulali okutangira ebirwadde. N'omusulo okuba ng'ogimusa mu mbeera emu endala. Obe ng'oli ekintu nga kiri purely organic nga tekiriimu ddagala obe nga weetaasizza ng'obutonde obutonde ate nga nawe weetaasizza obulamu obwo. Oyogedde ku ddagala n'endwadde ezimu ezirumba pepa waffe ono. Tubuulireko ku bubonero omuntu kwasobola okulabira n'amanya nti ono nno pepa wange si mulamu alumbiddwa. Pepa kasita akunkumuka ekimuli kasita agengewala oba yeefunya kasita yeefunya n'afunya ebikundi. Pepa kasita tavaayo nga pepa nga bw'omulabye wano ng'aliko sayidi emu mpanvu endala nnyimpi omu musongovu omanya ennimiro yange erina ekizibu. Then n'obutonyeza obutonde obwa black obubeerako n'okuvunda ate n'okuwotokera ddala nnimiro neewotoka bwotosi. So embeera eyo neekola ki eba ebeerawo. Waliwo abagamba nti nutrients z'omutaka we zibeera ziweddemu ekimera kino kiyina sayinzi ekiraga ne ku pepa tukifuna oba birime birala? Ne ku pepa tukifuna nti pepa akuba akayero oba okwengererera kati wano bw'omulaba mulungi. Pepa ono singa aba talina kigimusa agenda kulaga nti akola akayero akatangaalirira. Naye ate oluusi n'enkuba bw'eyitirira ennyingi esobola okuleeta ako akatangaalirira
nabanga nawirutinga ngakulaga nti ekijimusa kinnya tekikola ki tekimala oba amazzi gakoze eki gayitidde. So bw'oba olina omulimisa wa Siova oba East African Seeds ng'olima naye kuba toyetaaga musasula, kitegeeza oba bonna obubonero tojja kubulaba kuba buli lwanajja mu nnimiro yo ajja kubeera ng'akugayidinga ky'oba olina okukola. Twogere ku nsonga y'okubikka ettaka. Mu pepa kikulu nnyo kubanga ndaba wano mwabikisa ebisubi. Lwaki omuntu yandibisa ettaka? Tubikka ettaka lino okukuuma amazzi mu ttaka. Nakugambye pepa kye kirime ekiteetaaga mazzi mangi. Ne bw'oba ofukirira tetwagala bafukirire eno waggulu oba nga bakozesa ze tuyita irrigation system ezifukiriza waggulu oba overhead. Tuba twagala drip line ng'ofukirira ku kikolo. So katwagala ofukirirako omulundi gumu oba ebiri mu wiiki obikke. Ettaka lino bw'olibikka tufuna temperature regulations. Oluusi waggulu baba banyoganga wansi ate wookya. Temperature difference ezo ziyinza okwabya pepa n'ayabika buki bwabisi oba n'ayengerera ku mitwe. Ate tukuuma obutonde obwo obubeera mu ttaka obulizanyiramu ne liba nga ligonvu oba ffe ze tuyita nitrogen fixing bacteria. Ate n'ekyatusapaasinga omuddo nti olaba kati tubiseewo omuddo tegulina kugenda kukola ki. Ate omuddo bwe gumera eba kompitita ey'ekijimusa kye tulina mu ttaka lyaffe. So kya mugaso okuba nga tubikka pepa bwe tuba tusobodde, n'era n'ababa batasobodde era kyankiza okuba nga tukozesa emitendera gye emituufu mwe tusobola okuyita ne tulima bulungi pepa waffe. Twogere ku nsonga y'akatale nga tukomekkereza. Kuba puroguramu yaffe bagiyita ennimiro zaabu. Zaabu mwali mu pepa? Mwasingira ddala kuba buli hoteri eri mu Uganda eyinza okuba nga ekozesa pepa kiro nga 2 buli lunaku. Buli lunaku. Abaana bali ku masomero. Abaana abo balya buli lunaku enva ezirimu pepa. Abantu balina zi KFC bagaze ezo zonna pirawo biki bye bafumba buli lunaku omuntu ateekamu ki pepa. Ekikulu ekiriwo nti timing the market. Buli omu alimye pepa, buli omu alimye pepa. So otayiminze otya akatale osobola okugenda mu contract, osobola okulindako abagesimba mu nkuba ne basimba gwe n'olinda mu buno obudde kati nze nnyina pepa wano nnyinza okugyayo emitwalo gyange 3 wano wokka kuba buli kimu bwe mba nkitunze nusu 10 size okola ki ogiraba. Kuba bw'otunuulira Kampala kati bakusalirako kitundu nusu mmeka 5. Kitegeeza no bwe mba ntunze 10 buli kipepa ky'olaba almost mba mitwalo 4. So akatale weekali naye kirungi ntayiminga nti akatale enamba zaffe zo nga bw'oziraba bwe zitambula ogenda kubanga ozikubako. Ate nga weeyongera okwebuuza omuntu bw'ajjawo pepa zaawo pepa si kirungi. Ekijimusa ekiriisa pepa kikendera by 30%. So kitegeeza bozaawo pepa olina okuliisa twice okusooka. Ekirala ebirwadde ebirumya pepa ono wadde tubirwanyisizza tebivuddeyo biyingidde mu ttaka. Kati bwe biba bivudde ku ono omukulu bwe bikwata ku bubbebi kikyosuubira kitegeeza damage ezijja kuba z'amaanyi. Kati ate era tuteekawo solanamuzi oba watermeloni oba ntula oba biringanya oba nnyanya. Teekawo ekintu nga kiri mu legumes nga bijanjaalo, muceere, butungulu, cabbage ebitali mu eyo kiraasi. Nga bulijjo kadde ke katera okulabika nga katusalako naye abakugu babeera bakyayina bengi nnyo. Weekuumire bwekuumizi ku Soul TV week ejja lunaku lujja kubeera lwa Monday ssaawa zezimu tujja kubeera nga tukomyewo ate n'omukugu omulala mu nsonga endala. Kansuubire ekirime ekya green pepper otegedde nti kifuna kiralu kyetanire osobola okulabika nga ofuna naawe kasente akali katale yakakulinze. Flavia Liga gemanya gange wamala Joshua abadde ku kamera tugenda mu misingi n'omukadde waffe omusumba Lozias Bukingo musile bulungi. Bye bye.